wano kyali kimanyi kisobola okunfuga ku live yange kyajjanga awo ne kireekaana bye muwulira nga kireekaana kyali kingubyeko mikwano gyange egy'omugaso kino ekikazi kyolaba nenkibulookinga nenkyegobako naye paka nakati kigaanye okukkiriza kyogera bingi kyatandisa okukola akola buvidiyo n'obumesegi obwekisiro kirowooza kisobola okunsuula mukisobola okukola blackmail ku app kuno mbu nekimpangula ntwala omukisa mwenna abakimanyi nti nakigoba wano nakibulookinga nakyegobako mbukati kyaguddewo olutalo direct kunze nze sikirinaako olutalo kuba sisobola nakulwanagana na kintu kyennaleeta kyennabalaga kubanga nze nakibalaga nze nakibaagaza kati sisobola kulwanagana nakyo kati kivudde wano olutalo lukiremye olwange mbukitandisa okugenda nga kirwanagana n'abantu benkolagana nabo abagagga bange wano mbukitandisa ogenda mu box bwabwe kitandisa okukola vidiyo kitandisa okukola biposti kigenze mu box bw'abagagga mbukyagala abagagga bave wano mubanyiigire ntwala omukisa mwenna bategeeza nti kino ekikazi nakikuba ku live yange nakibulookinga nenkireka kikolagane ne Sengamizi amanyikiddwa nga Sengasibi kino kyolaba wano nakigoba sikyali mukwano gwakyo sikyakyesembereza nakibulookinga ku TikTok wano nenkibulookinga ku WhatsApp nenkibulookinga buli wamu mbukati kiina obusungu kinyiivu kikambwe kikoze buli kimu kikoze ga kyati kirowooza mbu kisobola okunsinga mu muzannyo gwa live nga nze nakireeta ku live nenkibakaka kino ekikazi nakibakaka nnyo mujjukira nenkibakaka buli lunaku awamu ne mutandika nokirowoozaako kati mbu kirowooza kisobola okuntulamu ku zino live mbu kirowooza kisobola okukola zi vidiyo kisobola okukola amaloboozi kisobola okukola zi positi kisobola okupangapanga obujulizi nekibuteeka ku social media mbu kirowooza kirina abantu bekisobola okungobako kino ekikazi gwe nkimanyi oli mu fake account ondaba mukadde wange zino live zenkuliddemu kamera mwenkaddiidde mmanyi okuzannya ne kamera mmanyi okwogera ne kamera mmanyi okwogera n'abantu benkuze empeereza abantu benkuze nkoleramu mbamanyi kati mukwano tulowooza nti gwe kino nti osobola okunsinga mu mizannyo gy'okwogera n'abantu kikazi tolowooza nti osobola okunsinga okuzanyisa obwongo bw'abantu mukwano ne bonaakola biki nakugoba ku live yange banjawule baso mwenna abakindabireeyo mukiŋŋambire nakigoba ku live yange nakibulookinga sikyakyetaaga nakimala nakinaaba olaba omuntu akuba ekibulooku kino kyolaba kino mbukati kigenze mu bagagga kigenze mu ba BNS kigenze mu box bw'aba MKX kigenze mu box bw'aba Shamimu kigenze mu box bw'aba mu Nyaksi kigenze mu box bwane mu kibapolota mbu banyiigire mbu bankyawe Joeli Ali mbu kigenze mu box w'abantu mbu banyiigire abagagga mbu bankyawe mbu ndi muntu mubinnyo kati kankubulire gwe kinnamagwatala nze bampita Kabaata kasangwawo toyina kyosobola kupanga ku social media wano nonkuba kigo mukwano nze abagagga bategeera Kabaata ng'omuntu ale bano abantu kye batamanyi nti nze abantu banjagala kuva dda bya TV tebanjagala bino bya TikTok kati bino bimawube byo birowooza mbu abantu banjagala lwa live abantu bampa ssente lwa zi live za TikTok no abantu banjagala kuva ku bintu bya TV byadda abantu nkuze nabo nkaddiwa nabo banjagala bintu byadda si bya TikTok bya zi live kati kyo kimawube kirowooza mbu kijja kujja kinkyayisa abantu ku ssaawa zino kinkyayisa abagagga mukwano abantu banjagala kuva dda bya TV bya Kabaata TV so namagwatala nakugoba webuulirire genda ku live ya Sengamizi ulire emirembe ate banyabule nze kino ekintu kinvumidde kati weeks oba ziri 2 nga kikola live nekinvuma sikiddamu kikola live nekinvuma sikiddamu
kubanga kyo kyagala buli bokyogera kati nga bolaba nkyogera ku byo byekyagala ku macha ne kikola live mbu kitrending n'okiwa ku masannyalaze bikiruma kati kankubulire abantu bolowooza nti bagenda kuva kuno nti bajja kunkyawa mukwano n'ekyo jjabbalaba kona luli jjabbalaba kubanga abantu banjagala bintu bya dda si bya TikTok ate kino ekikazi kino ekinanka kibonyebonye ne social media jjukira social media yakizira nze mbadde nkibakaka social media yakizira kigezaako kyagala okufaanana Senga Acid kyagala okukoppa ab'olugambo kyagala okukoppa baluwiraiti kigezaako okulaba nga kifuna akatebe ku social media ne social media yakigaana mbadde nkibakaka bannange ne Senga Acid yagezeeko nze nkoze kyensobola kyonna obbakaka ekitumbuuwa nkoze kyonna okubakaka akawumbo ka munno mu kabi nkoze kyensobola kyonna okubakaka endibota ya ndaweya mujagale ne mugizira era banyabo ne basaba abadde mu box bwange nga mwava wano olw'endibota ya ndaweya eyo asaba mu nsonyiwe nti endibota nagibulokinga endibota nagigoba ku live tesobola kudda teridda ewulira obusungu enyivu nsunguwavu nagikuba ekibuloko ku TikTok najikuba ekibuloko ku sozo ku WhatsApp kati endibota nyivu omanya endibota ya ndaweya nga nyivu sente ze bampa ezinyiiza kati mbu yapanze audio yapanze obujulizi yapanze simanyi bimessage kankubuli emikyala kiribota nakugoba nakumala nze bampita kabaata mukwano